Weewaawo Delta TV tukole ebintu bikyuka bakyusaamu nebakuteekero nebakuteeza wali olwaliro tutambudde tuli kumpi nnyo tweyongeddeyo Delta TV tukole tukweza tusinzira ku mwaliro gwa kubiri kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekyamuganzi lwazza Ekatwe kuli kayo yonna gy'oyitidde tuzeemu obudde bugesoosobyemu naye weewaawo totuuza bwongo bwe tubeera nga tulina kye tuteesa oba kye tuyiiya mu ggwanga lyonna tetulina kutuuza bwongo tutetenkanye mangu tusobole okutwala eggwanga mu maaso ndi Sava Kini Mayanja nga bulijjo ne menta waffe Kino Bipo babuuzeeko batwala ku Delta TV mwebale okwekumira ku Delta TV twagala okwebaza abo bonna abatuyamba ku programu eno okutambula namwe mwennyini abatulaba n'abatusindikira obubaka ku WhatsApp n'abali ku mukutu gaffe mwebale abali ku mukutu gaffe mwebale okuyiiya mwebale ogenda mu maaso twagala okulaba nga tuzimba omujiji omupya ogunaatwala ensi eno mu maaso twagala okiddiŋŋanya lunye nti bw'okola ennyo at one time Katonda akuviirayo obulamu bwo ne butuuka weewaawo totuuza bwongo buli lwakusatu tuba tukubaganya ebirowoozo ne menta n'omubuuza gwali eyo nange nemubuuza ate noyita ku simu yaffe WhatsApp noti 772 96 46 02 n'obuuza ekibuuzo nebakiddamu olunaku olw'enkya Professor abadde kuwano ali atya Professor tukulamusiza Professor Dr. Walojja Tom ne Professor Dr. Masagazi bonna ate olunaku olw'enkya bagenda kubeera ne memorial lecture Makerere ku nsonga za eriko Vice Chancellor sente za Kajubi balinayo memorial lecture kati bagenda kusiima ebirungi byeyakolera ensi abantu ab'engeri ng'eyo nga balina ekirungi kyatadde yakola ne white paper mujjukira wamma banaffe tugenda kubeera butereevu nnyo olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwa Museenene tuli wano obuyiiya okwongerako n'okukuuma omutindo lulina luli nkugamba nti tetunayiiya kulunda nseenene tetunaa kuziyiya zisiba mikebe kuzitunda abazungu bazaagala tetunaa kuyiiya kuzitunda so tulina okuba nga tulina okuyiiya ennyo tulina okukuuma omutindo gwazo ate nga twongeddeko ka value addition ako tusobole okuvuganya mu byamaguzi byonna naye ekyo tukikola tutya omulamu ogwo gwolaba ogwo oba gwe tulaba ogwo tuguddiŋŋanye kati guno omulundi gwakubiri naye si lwakuba ntino tetulina miramwa naye lwakuba mukulu nnyo era omuntu omayinza okugamba naye lwaki baguddiŋŋanye omulamu ogwo nyinza okubuuza ekibuuzo lwaki buli kaseera ogenda mu muzikiti lwaki buli wasanda ogenda mu kyaki lwaki okyebuuzizaako lwaki kwongera ku kyolina ekintu bw'okiddiŋŋana kifuuka ggwe ate gy'okoma okiddiŋŋana gy'okoma okumanya obukulu bwakyo okiyingiramu n'okimanya bulungi ate gy'okoma okintu okiddiŋŋana gy'okoma kwegamba ne kikuyamba okugenda mu maaso gy'okoma okunoonyereza Katonda gy'okoma omwagala n'okumumanya ate naye gy'akoma okujja gy'oli kakati ekigambo ky'okuyiiya okwongerako n'okukuma omutindo bintu bikulu nnyo singa tuba bakutwala nsi eno mu maaso mu byenfuna n'obulamu bwo mu byenfuna soko batangazi bajjukizeemu obuyiiya kyeki okwongerako kyeki omutindo kyeki kale tutuuke ku kiri kyeki bo kye bakoze obuyiiya kwe kutandika ekintu ekitaaliwo oyiiya kipya kati nga bookera ku makya n'oyiiya oluyimba terwaliwo nosanga abantu nga bali awo bambi baboogerako naye bakola kati nobeeranga kamiliyoni n'ogamba nekolera maali aboogera abo n'obayiiyizaamu oluyimba ne lubasanyusa n'olukolamu ssente so bimeka mbuuza munnayuganda atulaba siggwe leero bimeka byetukoze byetuzudde ebipya byetuyiiyizza awo tulina okutambulira tumanyi nti tulina byetutaddewo olwo tulyoke tubitwale ku ddala eryokubiri twongeddeko ki kati waliwo omusomo gwe basobola okusomesa omuntu ogw'okubeera omuyiiya bayirewo obuyiiya obwo obulaba babusomesa naye omusomesa asinga kwe kutandika ekintu kwe kugezaako ekintu kasita okikola ne kijja nga kipya kikuzaamu amaanyi ate okutandika okuyiiya otwayogera ku muwaatwa ozuula omuwaatwa gw'ekintu kyekibeera kipya mukyo omuwaatwa nakyo kiba kipya ate no by the way kati entrepreneurship oyinza entrepreneurship oba
okuzuula omuwaatwa kwe kutetenkanya oba otunuulira n'ogamba wano abantu bano baagala nnyo enseenene naye teziriiwo therefore kanzigule ekyo kyanjawulo okuyiiya Oliver yali agala enseenene ezimuweereze nga ali California eyo entrepreneurship ogwo muwaatwa kakati tobikonfuse waliwo omuwaatwa waliwo n'okuyiiya okuyiiya otunula bwoti n'ogamba bannange nkole ntya okulaba nti waliwo ekizibu kino nkimale ntya njiye ntya ekintu ekipya abantu batambula naye njiye ntya ekintu ekinaababeezaawo nga batudde nga batambula ate omuntu ayiiya alaba ekintu ng'abantu bangi tebakiina naye bw'akiteekawo bw'ati bakyetaaga nkole ntya waliwo enzikiza nnyingi abantu ekiro tebabeera na kitangaala nkole ntya oli n'ayiiya balubu ey'amasannyalaze okuyiiya omuntu ayiiya alina okuteekamu kinene mu kulowooza ne mu kukola mistakes because buli lw'okola mistake oba otuuka ku kyoyagala okukola ki okutuukako kati okuyiiya kwa njawulo ku muwaatwa ate okwongerako nayo levu ndala kubanga okwongerako tugiyita variation tugiyita innovation ogattako oyongera okutetenkanyiza ku kiri ekibaddewo olaba ekintu nga kibaddewo ekiri naye n'okikyusaamu n'okifunamu ssente kirumba akatale kati nga mukwano gwange Nyanza omukenkufu yakozeeyo yayiiyizaayo ekyuma ekitereka amatooke amabisi okumala omwaka ogwo nga tegengedde eyo firiji waddewo firiji omwaka gumu sanze kano nga tegannavaako ng'okipaakinze n'okijja nga tokitadde mu firiji naye ng'okipaakinze ekyo kipya mwaka mulamba ng'ekintu okipaakinze naye nga tekikola ki tekivunda ate nga tekikyuka kati omuntu ng'oyo bw'ayiiya ekintu ng'ekyo olaba levo gyatutte omutindo gw'okuyiiya tugatandika okutunda amatooke ebweru nga gali packed ate nga gali fresh naye okutuuka ku levo eyo ey'okutandika okulowooza ekintu ekyo oteekwa okubanga otudde ne weefumitiriza onnyikidde ekigambo ky'okuyiiya n'okwongerako ne weefumitiriza n'ogamba nti kati kanoonye wano wenjagala okujja ekintu ekinantwala maaso kiyambe n'abantu kino kyetaagibwa naye kiba kyetaagamu bwekiti kankitereke mu mbeera gye bakyetaagiramu kakati bw'ogezaako okukuuma omutindo ekyo nakyo kikulu nnyo era gye bujja mu maaso abakulu abatandiseewo ebintu ebipya ekijja okujja mu bizinesi butakuuma mutindo ekyo kituufu nnyo wakategeddeko nti nno Kenya eyina ebika bya pinati bata nga mwenda byeyaweze ebyawuyize negoba katale kati ate okimanyi nti Rwanda naye olwabirabye nayo nebiwera naye Uganda musirise tunatira waliwo gundi yatuletyanitira yaga baina cyanati oil omuli yako cyanati oil mwali mu Serena bamujja ggulu mu miti mu kibala kya kumuti wa ku migaati waaki bajja musiga ku mugaati gwe nindako tugenda mukyusa tumufumbe nakati olaba tugamba okugattako omutindo kikulu nnyo n'okubeera nga ekintu kyo kyokola kiri ku mutindo era mu luzungu bagamba kiri certified nga kyongeze nekikakasibwa nti kino ekintu kituufu kati omulanga gugenda wa Geoffrey Otema Felix Wangumanyo mumanye nti no Cyanati Oil okumujja eggulu lira pakwaki erudde eyo ne mumuletaano ng'alimu road form tatunda tumukyuseemu tumuleete nga either oba Alex Sirudi mu kaveera oba tumutadde mu kapakiti akabakuli nga kasibiringiddwa nga tumulongoosezaamu tulumba akatale abazungu bamwagala kati ate eyo gye bayita value addition tumaintaininga omutindo ogwo tusobole okubeera mu katale waliwo bannange bangi bendaba mikwano gyaffe batuguza bingi nnyo obudagala simanya buno ocupa bwaki wali yatuvumbulidde akagoba ensiri osigako bwoli ako si kapya naawe yakayiriza kale eyo innovation yakiyiriza wano twambuziza byatabula yali wano jjo mawulire twambuziza byatabula nga kati nze ngira kalitunsi simanyi nentabulamu n'omuddo bwe guti newe guti nenzija wesiga nekigoba ensiri kituufu
so kati awo singa kumogo omutindo tuba tulumba kakati olaba abantu bogambye abakulu abaki abasinant oil singa batuula mu kintu ekyo ne bakiyiya ne bakirowooleza bagenda okutandika okufuna ssente nga ngazi kubanga okwo kuba kutereeza product yo n'ogituusa wali bw'otogitereeza obeera buli kaseera abantu tebakukkiririzaamu tuleese omulama guno kubanga waliyo ensi gye nagenze n'encekinga nga injini y'abavubuka eya empowerment is innovation abavubuka bayimiridde ku buyiiya nga gavumenti yava mu kugamba abavubuka nti nno mukole mutandike emirimu neera ebayigiriza okuyiiya okugattako kubanga ayiiya n'agattako wanjawulo nnyo kwakozesebwa ate kati okuyiiya oba okugattako innovation oba okukuuma omutindo tekikyali kyamaanyi nnyo waliwo w'osobola okugenda n'ofuna raw information ekuyamba okugenda mu maaso n'ogenda n'okugolinga okimanyi nti osobola okugolinga n'omanya n'engeri bwe bakola emmundu Mr. Google nabikunyumisa osobola okugenda n'okugolinga n'olaba engeri gy'omixingamu peanut butter osobola okugenda okugolinga n'olaba engeri gye bakolamu obuti so kati tewakyali budde bwa kutwala nnyo nti ngenze kuyiga kino wabula g'otuula wooli n'ogenda ku mutimbagano kati ate nze saagala nnyo okupromotinga oba Google mbuno yeyina ansa zonna kubanga waliwo njukira oli mukwano gwange ng'agamba buli kimu agambisa Google sa mbuulira lwaki mwami kiini atunula n'amaaso bwe gati gy'obeera Google asobola okutta ekyo ekibuuzo tetwagala Google kututtira innovation because abamu bayinza okuba bagipromotinga yonoona obwongo kiriko omuntu bwemugamba biri gattako biri nagamba leka ngende ku ssimu awo mwami Kalema abimanyi nnyo waliwo mwami Kalema wano akugamba bali batupologulaminga okujja ku kituufu biri gattako biri n'okyekinga ssimu mu kifo ky'ogamba biri gattako biri nnya katulina okwegendereza but we need to defeat people on their own game tuwangulire mu kazanyo bo bennyini kebaleese oba bajja kutuprogramminga ffe tubakube buteba tugambe nti nno bw'otunuulira Mr. Google ono tusobola tutya okugyamu information kwe tutandikira ate ne tweyongera okugenda mu maaso kale okyalaba Delta TV tukole ali eka yonna gy'osinzira okutulaba waliwo obulenzi buli obutera okutulingiza nnyo Keira ne Kalini balina ne muganda waabwe Kairiyani tubalamusiza baagala nnyo ebintu by'obuyiiya n'okugattako naye buli basiba obuwaya bukutuka foundation y'okuyiiya waliwo ke batubadde batulagana kati kano kasobola okwaka ekiro nga naye tekalini wadde ebbalubu na Delta TV tukole katwetoleke wakitunze gomba tuddingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo ketujje